weekend ensonga zitambudde nnyingi simanyi oba ensonga ya Nup ne Fangoni unit platform ogyogeddeko enkya dozaali eriskini nga tanasimbula kugenda Canada agenda kuwandiisa Fangoni unit platform ali siriyasi mbagamba nti yafuna akasente yakajjawa kava through honorable Cheyuna Aruna Kasolo mpaka kati akukabera kamyoga buli omwaka okuva mu era ndooza connecting ali Fangoni father omumanyi aja Aruna mu biru ye Fangoni father agenda kola Fangoni unit never naye wajja okutegeera nti eno Uganda yavaako dda ng'ali erisikini azze okwesimbawo mu Katonda ate ng'ebisaanyizo abirina ali erisikini alyamu kalatasi alinamu akatabo kalatasi mpaka kirasi yasoma paka senior 6 yasoma alina ebbaluwa sebo azirina naye sebo yasobola okuba gundi honorable Nsereka Kalulu mu Kampala Sekemu tabe Sewanyana eyo makindi si west Fangoni gunyo Fangoni unity platform esobola okuba Sewanyana mu Katonda mu ggulu Sewanyana oba tumukakanyiza nnyo Sewanyana atize kugamba wasobola okwesimba makindi si ye wali ekitebe kya Fangoni Fangoni mu kizungu ye makindi west wa Sewanyana Sewanyana kakati akalulu kagenda Sewanyana owa Nup yani pozoli ali ndiskini amanyaga gaddala mugwanya muguyani mulwanani mulwana Patrick owa bajitikati etugisalako tutya fomu yo fup eriye Nup eno ye fup na Uganda enyuma kyokate ngokyali awo ebintu by'obufuzi bino fup ne Nup nekyali ebyekirabya ddala kyekadina kumaki yayi kyakola ne fulanga yakyo nekiyiteekamu F nekiyiteeka yakala green ne white era ne wakyo ku office wekiba kikola interview emabega ebeerawo kala ya fupu ebeerawo Fangoni unity Uganda sawo kyagambye muddeyo ne mutuvuma naffe tujja bakolako naye ate tolaba nti gundi atya yagamba bugambi principle nti anze amanyigo sigeetaaga gendo gawe mayinja nanyo mayinja yagambye mayinja yakedde okwambala ebigundi bya winter ebijaketi bya winter n'asooka n'agamba zisimwetaaga zisimwetonderangako naye mayinja tubanga bakusonyiye ate era n'odamu n'oyokya mayinja muganda anti kati mayinja badde bamukakkanyiza so mayinja oyo naye yaliko wakabise omukakkanya bootyo akyayi ddala nga muganda nga otalinze down kali akalira kamwokya muganda nga teyakawulira aka peace for all peace for one akagundi akanupu okuddamu okugamba nti yetagamanyi kati ye teyetonderangako poliisi mu mbeera eyo nsome abo story lere ya Lutalo ku bya Nup City David Lutalo mbu yakwata mu 3 phase David yagikubyamu n'akayimba naye Lutalo ekituufu okimanyi ekimukubya ekisookera ddala ye muyimbi abadde ne credibility ekyayimiridde mu byobufuzi nga sayidi yonna gye yeegattako asobola okugyongerako amaanyi kati ffenna nga tukimanyi nti ono tasobola kugenda eno kati ng'okumwono n'atuuka okukola ekintu kyonna decision yonna olina okumuyiwa mu supu mangu okumujaabulula politikali nga talina kukola ki kusalawo nti kati ne wanaasalawo ffe twamutegeererawo oyo bajja mu okigera anti balina kye bagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe okitegedde comrade tuli balabira ku bikolwa byabwe naye ng'okutwaliza awamu muganda nga embeera ya Lutalo tumusaasireko kuba muganda yavaayo n'awabuwa endowooza ye however naye ate n'ekira Simon kino kibeere kyakuyiga eri abayimbi oba teri akubuuziza ku byabufuzi ku stage tolina nsonga lwaki obyogerako balina okubeera era omugezi nnyo okubanga obyewala ate era woosirika bagamba yalya ennyo ate kakati mulimu newamu wogendayo nga bajja kukulabirawo ng'okola ki nga oli weeri kuba kakati kisookera ddala musasemu nga abayimbi tubasaasire abayimbi mikwano gyabwe abasinga bonna bali ku federation mikwano gyabwe kati bw'otabeera n'abayimbi ku federation bakulabanga atali wamu nabo naye audience federation tugirabanga gundi endala tugirabanga akantu kakundi ka NRM bwekiri kati gwe saasira abayimbi ngaawo bakalo kasiita bafiiki babitusi balutalo tewetaaga kugenda ku federation audience egenda kulaba nga alidde mu bantu olukwe kyokka n'abayimbi baganda bo bagenda gamanyi kale kye tuli mu kulwanisiro tali naffe olaba fikisa omuyimbi gy'alimu kati kyokola nti kiri kimu
Tugendayo yonna. Musa oleme kwegatta ku bayimbi banno bali ku kozi bali mukola kya bamawulire bali mukola bwe bati ne bwe bati ogaane because titi then Juliana ali ludda wakati. Juliana already yakugamba nti ye gyali wadde talina budde bwayo. Nange mbaga sina budde. Naye nga ye yakulagira ddala nti gyalira n'akugamba kyebakola kirungi era ne yebaza ne Kenzo kyakoze. Kati aba Juliana bo baveeko kubayo kirasi ndala asobola n'okufuna ssente nga takoze eki tali ku nga yebase waka tali ku byammwe bino kati awusaasira omuyimbi nti naffe abadde tubakomerera era federation mwetaaga okwongera okukola ekintu ekinene nnyo to distance yourself okubalaba nga branch ya government kizibu kituufu nalabye Yudamani abayita yatanoza abukize birango mu mawulire okubayita last call buli omu kuleta decision ye ku bageri eliriko kati olaba nga naye betaaga copyright kwanza ndaba ekizibu ekisinga mu bintu bino Simon kiri kimu copyright bagyetaaga naye copyright already wotandika okuluyimba lwoba ogifunye naye kyeweetaaga publisher naye agenda okugula ennyimba zaabwe ng'abantu bazuuzamu bazipirate bande beetanze kyendawo omuyimbi kati yeetaaga publisher yeetaaga kasuubukira yeetaaga Lusini ABS nti oluyimba olutadde ani agenda oddugula naye ate otadde oluyimba otaddemu ssente ziri pushinga mu bintu byebiyiyi ate byeweekoledde ate gwateekamu ssente bitambule nti nze kyembadde nsuubira besides corporate naye beetaaga n'ogoba ku kyaba publishers nti abagenda obateekamu ssente endongo weekoma ssente wezikomawo bajja kukomawo kuba luli kasewukire agigula nga n'agigula teepu zonna n'azikola sente ze ne ziggwayo naye kakati ogenda mugamba otya publisher okujja okuteekamu ssente nga basayimu bagenda kuba nazo ku kompyuta bagenda kuba nazo ku masimu ssente weneekomawo mu ndongo bajja kukomawo bokka bokka so kati kyekyo kyenkugambye nti Musa ebyo ebikubya Lutalo n'abayimbi abalala bonna bw'oyinza okuddayo n'osanyuka naye manya buli muyimbi kigenda kumutuukako ate buli asirise baddaku kati kyenkugambye buli asirika kinomutuukako tebalina kubomba bubombi kuba muganda inewo osirika kati si kubomba si katolaba engeri gye bali mukutusuutamu bigayi asobola okuteeka cricket over abantu ne bajjula naye ate nawulidde ayogerera Bobi Lutalo y'omu ate Lutalo yamuwa agundi audience n'ayimba ekayunga kati kyannemye okutegeera ninga musajja wange Ibrahim Kasoloma yange akoze ati omusajja akuyita n'oyimba ekayunga yakubaza nti kakati bigayi akolera bantu n'obeera gwe essaawa eno n'oyokya n'ova mu bantu naawe akuyingira ne waba principal n'ayokya bigayi amuyingira kati bigayi akolera bantu Radio embuti kizitewerabira abugenda bela bwe buti muganda nga olunaku lwa Sunday ejja nga wano tetuliwo tebakulima nti tujja kubaawo nga twagalawo kinga muzzo tuwagira tugenda kutinkula ennaku z'omwezi nga 9 Sunday ejja munno mugambe ate bagayi wange abaagala okuwangula ettaka mbasanga ne mugamba tukoze tutya weekend esemba eri special gula kopi z'amawulire 2 ojuzeemu gojje n'obuntu nabo ojje nabo wali ekavumba gwomu ku bagenda okubeera ab'enkizo mu kuwangula ekyapa ky'ettaka biklara toyanze nnyo toyanzege embeera bwetyo bweri Simon Maseruka musajja tugenda mu Katanga olunaku lwa nkya tumaze ebbanga nga tubagamba nga tujja kuza tetwagala kulya buli ebitafutafu twagala tuteeka akamwenyumwenyu ku feesi z'abantu abaze batuwuliriza abamu kuwe baganda baffe mu Katanga abo batwagadde nnyo baganda baffe mu Owino batuwa ebintu babituweredde ddala Royal Milk yatuwadde leta muganda wange 10 ez'amata tugende tuzigabe olunaku lwaleero Office of the National Chairman ONC wali ekyambuge wa Ajati Ani owa Ajati Namyalo kyebatukoze kyebatukoze amaanyi ge balaze muga Katonda mugulu togenda kumanya essimu gyenfuna ku ssaawa eno endaga nti Spice Dan ekya birthday ayagala tugende naye awo muganda wange hajjana namukwaya tugenda kubeera naye mu Katanga awo nga tukwasaganya ensonga ezo mwenna abantu abatuwadde ebintu ebyenjawulo mwebale nnyo mwebaleddera Honorable Namuga Goleti yatugambye nti gundi Diana y'amatooke eyiyo bagende beerire abamu Katanga muga Katonda mugulu kati gwe kola ensobi emu ereme kuwuliriza mbotikizi kuba amaanyi ge tubataddeko ebyaddala amaanyi ge tubataddeko oh my god wuliriza mbotikizi ebisigadde bitulekere musasemwanga tuli mu kubala nnyimba ogenze noyogera ku bintu ebyo weekend ensonga zitambudde nnyingi simanyi oba ensonga ya Nup ne Fangoni unit platform ogyogeddeko enkya dozaali eriskini nga tanasimbula kugenda Canada agenda kuwandiisa Fangoni unit platform ali serious
mbangamba nti yafuna akasente yakajjawo gye kava tuluwona lebo kyeyuna aluna kasolo paka kati akabeera kamyoga buli omwaka okuva era ndooza eyaconnecting ali fangoni father omumanyi aja aluna mu biru ye fangoni father agenda kola fangoni unit never naye wajja okutegeera nti eno Uganda yavaako dda ng'ali edisikini yazze okwesimbawo mu gakatonda ate ng'ebisaanyizo abirina ali edisikini alyamu kalatasi ayinamu akatabo kalatasi mpaka kirasi yasoma paka senior 6 yasoma alina ebbaluwa sebo azirina naye sebo yasobola okuba gundi honorable Nsereka Kalulu mu Kampala Sekemu tabe Sewanyana eyo makindi si west Pangoni gundi pangoni unity platform esobola okuba Sewanyana mu gakatonda mu ggulu Sewanyana oba tumukakanyiza nnyo Sewanyana atize kugamba wasobola okwesimba makindi si ye wali ekitebe kya fangoni fangoni makindi mu kizungu ye makindi west wa Sewanyana Sewanyana kakati akalulu kagenda Sewanyana owa Nup yani pozoli ali ediskini amanya gagadala mugwanya muguyani mulwana Patrick owa bajitikati tujisalako tutya fomu yo fup eliye Nup eno ye fup na Uganda nyuma chokate ngoje ali yawe ebintu byobufuzi bino fup ne Nup nekyali yekyerabya ddala kyekadina kumaki yayi kyakola ne fulaga yakyo ne kiyiteekamu F ne kiyiteeka yakala green ne white era ne wakyo ku office wekiba kikola interview emabega ebeerawo kala ya fupu ebeerawo fangoni unity Uganda sawo kyagambye muddeyo ne mutuvuma naffe tujja bakolako naye ate tolaba nti gundi atya yagamba bugambi principle nti amanyigo sigeetaaga gendo gawe mayinja nanyo mayinja yagambye mayinja yakedde okwambala ebigundi bya winter ebijaketi bya winter n'asooka n'agamba zisimwetaaga zisimwetonderangako mayinja tubanga bakusonyiye ate era nodamu n'oyokya mayinja muganda anti kati mayinja badde bamukakkanyiza so mayinja oyo naye yaliko wakabisibwa omukakkanya bootyo akyayira ddala nga muganda nga otalinze down kali akalira akamwotya muganda nge teyakawulira aka peace for all peace for one akagundi akanopu okuddamu okugamba nti yetagamanyi kati ye teyetonderangako poliisi mu mbeera eyo nsome abula story lere ya Lutalo ku bya Nup City David Lutalo mbu yakwata mu 3 phase David yagikubyemu n'akayimba naye Lutalo ekituufu okimanyi ekimukubya ekisookera ddala ye muyimbi abadde ne credibility ekyayimiridde mu byobufuzi nga sayidi yonna gye yeegattako asobola okugyongerako amaanyi kati ffenna nga tukimanyi nti ono tasobola kugenda eno kati ng'okumwono n'atuuka okukola ekintu kyonna decision yonna olina okumuyiwa mu supu mangu okumujaabulula politikali nga talinabakola ki kusalawo nti kati ne wanaasalawo ffe twamutegeererawo oyo bajja mu okigera anti balina kye bagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe okitegedde comrade tuli balabira ku bikolwa byabwe naye ng'okutwaliza awamu muganda wange embeera ya Lutalo tumusaasireko kuba muganda yavaayo n'awa buwindowooza ye however naye ate n'ekira Simon kino kibeere kyakuyigi eri abayimbi oba teri akubuuziza ku byabufuzi ku stage tolina nsonga lwaki obyogerako balina okubeera era omugezi nnyo okubanga obyewala ate era woosirika bagamba yalya ennyo ate kakati mulimu newamu ogendayo nga bajja kukulabirawo ng'okola ki nga oli weeri kuba kakati kisookera ddala musasemu nga abayimbi tubasaasire abayimbi mikwano gyabwe abasinga bonna bali ku federation mikwano gyabwe kati bw'otabeera n'abayimbi ku federation bakulabanga atali wamu nabo naye audience federation tugirabanga gundi endala tugirabanga akantu kakundi ka NRM bwekiri kakati gwe saasira abayimbi ngaawo bakalo kasiita bafiiki babitusi balutalo tewetaga kugenda ku federation audience egenda kulaba nga alidde mu bantu olukwe kyokka n'abayimbi baganda bo bagenda gamanyi kale kye tuli mu kulwanisa oyo tali naffe olaba fikisa omuyimbi gy'alimu kati kyokola nti kiri kimu togendayo yonna musa oleme kwegatta ku bayimbi banno bali ku kozi bali mukola kyabamawulire bali mukukola bwe bati ne bwe bati ogaane because titi then
Juliana ali ludda wakati. Juliana olwedde yakugamba nti ye gyali wadde talina budde waayo. Inange embaga sina bu. Naye nga ye yakulagira ddala nti gyalira n'akugamba kye bakola kirungi era neyebaza ne Kenzo kyakoze. Kati aba Juliana bo baveeko kubayo kiraasi ndala asobola n'okufuna ssente nga takoze eki tali kubimwe nga yebase waka tali kubyammwe bino kati awusaasira omuyimbi nti naffe abadde wano tubakomerera era federation mwetaaga okwongera okukola ekintu ekinene nnyo to distance yourself okubalaba nga branch ya gavumenti. Kizibu kituufu nalabye Yudamani abayita yatatuza abukize birango mu mawulire okubayita last call buli omu kuleta decision ye ku bageri eliriko kati olaba nga naye betaaga copyright. Kwanza ndaba ekizibu ekisinga mu bintu bino Simon kiri kimu copyright bagyetaaga naye copyright already wotandika okuluyimba lwoba ogifunye naye kyeweetaaga publisher naye agenda okugula ennyimba zaabwe ng'abantu bazoozamu bazipirate. Bande betanze kyenda omuyimbi kati yeetaaga publisher yeetaaga kasuubukira yeetaaga Lusini ABS nti oluyimba olutadde ani agenda oddugula naate otadde oluyimba otaddemu ssente ziri pushinga mu bintu byebiyiyi ate byeweekoledde ate gwateekamu ssente bitambule nti nze kyembadde nsuubira besides corporate naye beetaaga n'ogoba ku kyaba publishers nti abagenda obateekamu ssente endongo wekomamu ssente wezikomawo bajja kukomawo kuba luli kasewukira agigula nga n'agigula teepu zonna n'azisikola sente ze ne ziggwayo naye kakati ogenda mugamba otya publisher okujja okuteekamu ssente nga basayimu bagenda kuba nazo ku kompyuta bagenda kuba nazo ku masimu ssente weneekomawo mu ndongo bajja kukomawo bokka bokka. So kati kyekyo kyenkugambye nti Musa ebyo ebikubya butalo n'abayimbi abalala bonna oyinza okudda eyo n'osanyuka naye manya buli muyimbi kigenda kumutuukako ate buli asirise baddaku kati kyenkugambye buli asirika kinomutuukako tebalina kubomba bubombi kuba muganda inewo osirika kati muganda si kubomba kati olaba engeri gye bali mukutusuutamu bigayi asobola okuteeka cricket over abantu ne bajjula ate nawulidde ayogerera Bobi Lutalo yomu ate Lutalo yamuwa agundi audience n'ayimba ekayunga kati kyannemye otutegera ninga musajja wange Ibrahim Kasolo Mayanja akoze ati omusajja akuyita n'oyimba ekayunga yakubaza nti kakati bigayi akolera bantu n'owobeera gwe essaawa eno n'oyokya n'ova mu bantu naawe akuyingira ne waba principal n'ayokya bigayi amuyingira kati bigayi akolera bantu akolera bantu